Mukulikeeyo mukumulamu okubajjukizaako nze Maggie Ann nga bulijjo ku ssaawa eno yennyini tukyagenda mu maaso nga tumanya enjawulo eri wakati wa curtains ze tuteeka mu mayumba gaffe nawa we tulina oziteeka na langi ki ze tulina okukozesa mu bika eby'enjawulo. Tunsimi mbadde nsaba otuyiseeyiseemu mbuulire kale eno enagenda kukala bweti eno y'abavubuka eno y'abantu abakulu. Njagala otubuulire zino zo zirina kubeerawa zirina kubeera mu nnyumba etya? Abantu ennaku zino ze ziri ku mulembe ze ziri ku high demand bakasitoma ze basinga otusaba okwetaaga mu nnyumba kubanga ebimuli babikowa biri so busy nnyo ate okikowa mangu naye kati zino ziri plain ate zibeera ne side bbiri zikuwa advantage. Bwe mba ndaba katini eyo ey'okubiri bagiyita kacungwa erina kubeera ku langi ki? Ennyumba erina kubeera nga ya langi ki? Eno basically enyumira nnyo mu bisenge kati eri abazadde abamu abalina abaana bakulu tebakyetaaga kateni zirimu bintu by'abaana. Kati omwana ng'omulenzi osobola omuteeramu kateni ng'eno oba omuntu ng'olina ekisenge ky'abagenyi kisenge nga owa paintinga cream kisinziira ku design ebiri. Sooka olindeko ngiteeke mu kisenge mu ddiiro sigiteekayo naye ate ngamba ennyumba enyuma curtains zonna nga za kaleemu. Kati ekiri ku mulembe mu kisenge twawa curtains kubanga kasito bw'oyingira ew'omuntu nga mu ddiiro alina ekyenjawulo n'ogenda mu kisenge ng'alina ekyenjawulo kikwewuunyisa kikweyagaza osooka n'ogamba omuntu yabadde creative ng'akola ekintu nga kino naye we bibeera nga amaaso olaba ekintu kyekimu kibeera kinyuma bulungi. Kati ate neddako n'engiteekawa kubanga eriyo ngambye nsobola giteeka mu nyumira mu ddiiro enyumira nnyo mu ddiiro. Akatimba kalina kubeera nga kakala ki? Kabeera plain tusobola ofuna akatimba nga off white oba plain white oba nga kalimu character ematchinga ne curtain. Katimba oyinza okafuna nga kayitamu slightly brown oba gold okujjayo ekintu okubanga kajjayo kala. Okay, ate eno yellow. Kati neno yellow okusinga naye enyumira nnyo mu bisenge kubanga I would advise. Ate black ye tugiteeke mu kiyungu. Tugiteeka mu kiyungu black ya mu ddiiro. Ogifuniramu akatimba nga kalimu characters za black mu ddiiro mu kisenge sijja advising. Naye ate oli ajja mu nnyumba yo nga mulimu curtains za black nakugamba naye waki wakola bwoti lwaki zina nalabula nga akusekerera. But black is beauty. Bw'ogiteeka mu nju era ina beauty jejjayo eri nti black asigala ali beautiful. These colors actually a color abantu gye babuusa amaaso. Olina jjano nagamba nze ki black sikyagala. Not until abamu ng'okimugambye leka nkigezeeko nkikuteeremu olabe kuba customer okusinga walina omutegeerera. Ekitegeeza esobola okugenda ku langi y'ennyumba yonna. Ate eno nga ndaba eyase nnyo tebagenda kunsekerera ng'eri mu ddiiro. Tebasobola kukusekerera. Eno giteekamu akatimba ka white naye evaayo bulungi mu ddiiro. Enyumira nnyo naye mu ddiiro. Waba oyinza okubeera ng'olina entebe za brown oba oyogedde ku kyentebe. Abantu abasinga tebafa nnyo ku ntebe ziri mu ddiiro lyabwe bafa nnyo ku kala ku langi y'ennyumba naye ate ekyentebe tebakigenderako nnyo. So mbadde nsaba obulira omulabi wa programu eno abe nga yeegendereza entebe curtains ne langi eri ku nnyumba ye. Kati entebe okusinga entebe ze zisinga otuwa ekyokukola tuyinza obutafa nnyo ku langi naye bino ebintu by'olina mu nju entebe zituwa nnyo ekyokukola kubanga tojja kufuna ntebe za orange otekemu kateni ya orange kibeera too much. Entebe oyinza okuba nga olina entebe za brown, black, red, maroon buli ntebe gy'obeera nayo mu nju. Kanteekeko kateni eyaka. Kati entebe ze zituwa nnyo ekintu ekyokukola era kasitoma nawe oba tetuzzewo tukubuuza olina entebe za kala ki opulaninga kugula ntebe za kala ki oba bwe tusooka ne tukola curtains before nga tonnagula ntebe curtains zikuwa entebe z'okugula kubanga tosobola kuteekamu gundi ya orange n'ogula ntebe ya orange. Kati wano we tuli ze curtains ze mbadde nkugamba ezirimu ebimuli eziri bize ez'abaana ne kukiwe tusobola nazo zi blending ne zikwatagana n'ekiri mu nju oba n'omutindo gw'omu nju. Kiki otegeeza ez'abaana?
ez'abaana ze zino zirina characters. Tubeera ne Ben 10, Hannah, Elsa and Hannah, ne tubeera ne Dora the Explorer. Ze z'abaana bano ba baby abawachinga cartoon. Ezokomanga ku myaka 10 omwana waakomwa okutegeera bino ebintu n'atandika okubanga abivaavaako tabiteekako nnyo mutima. Being nti cartoon ze balaba mubeeramu ebintu nga bino, omwana bw'okimuteeramu asanyuka nnyo. Bw'alaba Elsa and Hannah, n'alaba Dora, n'alaba Ben 10, n'alaba gundi characters ezo nanga aziraba mu kisenge, asobola okugenda n'anyumiza ne baana banne oba ku ssomero n'anyumya. Zino zo za myaka ki? Zino era z'abantu bakulu. Kati ne zino nazo tusobola oziteeka mu nju eriyo oli nga ye ne bw'omubuulira n'omunyonyola plain nga ye tajagala ng'akugamba nze njagala onfunire curtain ng'agali ng'omuntu ng'ajja kutegeera zino ng'agamba nze kala zange za brown ne cream kati curtain ng'eno ng'osobola ogiteekamu mu brown ne cream kati nagamba nti n'eno nayo ng'oba osobola ogiteekamu kati kisinzira nga abagambye kati eno ofuna oli mu master bedroom eno curtain eba enyumiramu nnyo mu master kati n'ogimuteeramu naye oba oli nagamba tukole plain mu ddiiro then mu kisenge njagala ongiyizayo curtain kati zino curtain zibeera za side bbiri nti oyinza okukoowako side eno bw'oyoza n'okyusa n'oteeka ku side eno nti zirina gundi ya mirundi ebiri okyusako bukyusa ekitegeeza nti obutimba bwakuno bubeera plain tuyinza oteekamu eriyo bakasitoma abamu nga baagala curtain ng'efaanagana n'akatimba naye oba n'omuwa advice n'omugamba kino kiri too much tuteekemu tetukozesa katimba kaayo tukozese akatimba akali plain oba off white oba plain white oba frost. Kati ate ez'omu office ezo ze zifaanana ez'omu office tutera kukozesa blinds oba blinds ku ssaawa eno teziriiwo tukozesa office blinds oba office blind bubeera bukateni nga busaleesalemu butini nga bwakusika busisi oba ne tukozesa plain curtains ne plain curtains zikola nnyo mu office kubanga office terina kubeeramu kintu nga kino kiri bize kintu nti omuntu ajja n'atuulawo olina okumuwa amaaso agali free wabula totandika kubeera na office n'otandika tuteekamu bimuli nga bino obanga ali ewaka. Bwe tuba tuli mu biyungu byaffe tulina kukozesa bipimo byenkanawa kati no inaziteeka nga zikoma mu makati oba zirina kubanga zituukira ddala wansi yate curtains zo ez'omuddiro zirina kubanga zikomawa bwe tuba mu toilet zaate zirina kubanga zikomawa. Njagala omanye bw'oba otegeka amakaago olina okutegeka ebintu ebiganyumira olina okuteekamu ekintu ekibanga kiganyumira okusinziira ku ki kyoteekamu oba okusinziira ku bipimo omutunzi byaba akuwadde. Waliwo okuba nti omutunzi agenda kupimira ebipimo gwe byoyagala ate waliwo okugamba nti kaŋŋende nze mu katale curtains zino nzigule nga olwedde mpime oba nga olwedde ntunge okusinziira ku gwe ky'omanyi eri mu makaago. Andowooza mubiwulidde ebikwatagana ne curtains. N'olwekyo katugendeko mu kizimbe kyaffe ekya wiiki eno. Gano amaka gasulwamu era nga galabika bulungi ne kompawundi yakolebwa obulungi nga waka wano wajjudde ebimuli ebireeta empewo n'akawoowo akalungi okuzaama. Ku mabbali g'enju eno oba kabalaza wazimbiddwawo green shade oba ekifo ekyenjawulo omuli ebimuli bya kiragala nga bituuziddwa mu nsuwa ez'enjawulo nga wano osobola okutuulawo n'omalirawo obudde olwo nno n'okakkanya ebirowoozo. Munda w'ennyumba eno erina interior ennungi nga yonna yasibwa tiles eziri ku mulembe era ezirabika obulungi nga kwotadde amataala ga chandelier agaakolebwa obulungi ate nga ga bbeeyi kwotadde sitting room eyoyooteddwa okuzaama nga mulimu entebe za sofa set, dining table awamu n'emmeeza y'omuddiiro.
obuyonjo bw'amaka gano tebusangikasangika nga buli wootuuka watukula nnyo era nga wanyirira nnyo. Mulimu kaabuyonjo n'ebinaabiro ebirabika obulungi ddala. Munda mulimu ebisenge ebisulwamu bina nga kwotadde ne wardrobe oba kabada ez'omu bisenge awamu n'endabirwamu z'omu bisenge. Ndowooza ekizimbe kyaffe ekya wiiki eno mukirabi. Katugende kate mu kanyomero kaffe ak'ebyokuzimba. Manya ekika kya curtain z'oyagala okuteeka mu maka go nga kwotadde langi gy'okozesezza mu nnyumba yo, kuba kino kya nkizo nnyo mu kulabisa amaka go obulungi. Ako ke kabadde akanyomero kaffe ak'ebyokuzimba. Kansubire nti programu y'olwaleero oyizzeemu bingi. Nsigadde nze Maggie Ann, mubeere bulungi, tusinkane olw'omukaaga olujja n'ebyokuzimba ebyenjawulo mu programu yaffe akeezimbira. Mubeere bulungi, bye bye.